Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwa leero njagadde mbalage enteeka gy'oteeka amata mu ddagala. Waliwo eyambuuziza ekibuuzo nga ŋŋamba nti wateeka amata mu ddagala amata gamufaako. N'ambuuza nti kintu kirungi okunaaba eddagala eryo ng'amata gamaze okufa? Ekyaddala si kirungi kunaaba ddagala eryo ng'amata gafudde. Si kirungi naye oba tolina kyakkola omala galinaaba olw'ensonga oba wamaze dda oddiyenga, naye nga tekyandibadde kirungi. Olina okuteekamu amata gano ne gatafa. Kati njagala otunule ggwe wenna olabe amata gano ogateeka otya mu ddagala eryo. Amata gano gagenda mu ddagala ery'emikisa wamu n'eddagala eryambulula. Osobola okugateekamu tewali buzibu. Kanjala tulabe engeri gy'ogateeka mu ddagala ery'emikisa. Teeka amazzi mu bbaketi oba mu bbaafu mw'ogenda okunaabira. Bw'omala teekamu amata nga bw'olaba. Amata gano ge galina okusooka eddagala okugenda omwo mw'ogenda okuliyengera. Ndowooza okiraba. Teeka amazzi mu bbaketi oba mu bbaafu nga bw'olaba, n'oluvannyuma yiwamu amata ago nga bw'olabe bw'otyo bw'olina okukikola. Kyetegereze bulungi. Amata ago si kirungi gayiwa mu ddagala ate ne gafa. Kati bw'omala okuteekamu amata mu mazzi ago g'otadde mu bbaketi oba mu bbaafu, teekamu eddagala lyaffe. Oliraba nga bwe litaddemu kati tandika oddiyenga. Awo amata gaba tegajja kufa. Ekyo tebakikulimba. Yenga, teekamu eddagala lyonna ly'osobodde. Obungi oba lingi litya terijja kutta mata ago singa gaba ge gasooseemu. Eddagala lirina okusembayo nga bw'okirabye, bw'otyo bw'oba okola. Terigenda kuddamu kubeera nga lifa nga bw'oyogedde. Ebiseera ebisinga ebitta amata ago, buli lw'osooka n'oyenga eddagala n'osembayo ng'oyiwamu amata ago gaba gajja kutuka, gaba gajja kufa. So nga ate si kirungi kunaaba ddagala eryo ng'oyiyeemu amata ne gafa. Ekitegeeza amata oba tolina ky'okoze, oba ogenda kunaaba amata agafudde. Kola bw'otyo, teekamu bw'otyo amata mu ddagala nga bw'olabye. Kati amata gano bw'oba ogagase mu ddagala eryo ery'emikisa, oba olina googerako otya? Kuba oteekeddwa okwogerako. Amata ago nalyo ddagala olina okugalaamiriza ng'oganaabira mu ddagala eryo. Bw'oba ogoogerako bw'oti ogamba nti gano mata njagala ebirungi byonna biteebwe bijje gye ndi nga bitukula ng'amata gano bwe gatukula. Bw'otyo bw'olina okulaamiriza ng'onaaba eddagala eririmu amata, naddala eddagala eryo ery'emikisa. Ng'oyagala okwogera ku mata ago, bw'otyo bw'olina okwogerako. Ogamba nti gano mata njagala ebirungi byonna biteebwe bijje gye ndi nga bitukula ng'amata gano bwe gatukula. Awo n'ogattako n'eddala ng'olyogerako ng'oliraamiriza. Kuba eddagala lino kikulu nnyo, buli lw'olyogerako, buli lw'olaamiriza kiba kijja kuyamba okuta emikisa gyo gibeere mitangaavu, obeere ng'ojja kufuna bwe kityo bwe kiri. Kyenjagadde okubalaga, njagadde mbalage amata gano ogateeka otya mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba, naddala eddagala ery'emikisa. Kuba jjuka eddagala eryo liba lingi, naye oteekamu otya amata gano ne gatafa, n'onaaba eddagala eryo ng'amata malamu bulungi. Bw'otyo bw'olina okukola, bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.